Bukedde TV program ebikola n'embaga olunaku lwa Saturday ate nga gwaliko Bukedde TV nkesi ng'otuguddeko bugwi programu eno ey'emikolo n'embaga ekutuusibwako lwa Saturday ne Sunday essaawa zibeerera ddala 12 zennyini nange Josephine Namakula abasinga gwe mmanyi nga Kama Ozi mbaawo nnyo okuweereza ebyo ebirungi bye weetaaga ebinyuma by'oyagala oyigemu naddala mu abagole abeetegekera emikolo amaaso galina kuba waneeno galina kuba ku Bukedde TV ku mikolo n'embaga n'olaba biki ebirungi by'olina okukola ki okuteeka mu gugo wabula nga sirina kutwala mukolo gwe nkuleetedde okwali bakama exotic ashers kansooke nkutegeeze nti ate twambazibwa ne tuteekebwamu ensimbi bannaffe aba Style Nation Bridal Boutique gwe wenna ayagala okwambala obulungi onyume oyagala kulabika bulungi leero nyambalidde ddala kagomesa akale simple akambalibwa maama akambalibwa senga akambalibwa buli omu ayagala okubeera simple but class abo beba Style Nation Bridal Boutique tebaseera ngoye zaabwe naye nga ate balina omutindo ogw'omulembe gw'ogenda okutuuka ku dduuka olaba ogambe wallahi wano wesiva mukubire ennamba eri wansi awo osobola okumubuuza ebisingawo obulazikiriza nkutwale wali ewakiso ewali omukolo gaggadde mu maka g'omwami omugenzi Ssaalongo Mayanja omukyala ono buli kimu ekyali ku mukolo gwe kyali unique ate nga kyali kirungi okubira ddala ku nnyambala ye entimba bannange byonna ogenda kubiraba obinyumirwe ate obyewuunye kubanga birungi nnyo kankutwale onyumirwe omukolo gwa kwanjula omukyala the Black Beauty Prosi ng'ayanjula omwami we omulungi ennyo Ndawula Vincent. Entimba yaabwe yali nnungi ddala theme color z'okwanjula basinga kukozesa nnyo green and white pozi ne gold eyayitamu mu butebe era nga bridal area y'omugole waffe yali erabikidde ddala bulungi nnyo yali ya straight nga mulimu ebimuli ebyali mu kala ya white green and cream nga bataddeko a board eyavaayo obulungi eyali mu straight ng'erabikidde ddala bulungi nnyo awo nno omukwano gwange ne bateekako ne sofa eyali eya white tenti bakozesa ziri ennene bakozesa mega tent ezituuza abantu abawererako ddala era nga w'osanga tent eyo ku mukolo omanya bumanya nti omukolo gwa bbeeyi. Saidi y'abako yali yanjawulo ddala bakozesa glass tables ne bateekako stand flowers obutebe bwali bwa Chanel era nga mukwano bwali mu kala ya white and gold omuko wagenda okutuula bateekawo green chair eyavaayo obulungi ne sky color ezaali mu ddiko nesobola okulabikiramu obulungi ddala kaakati awo wenkugambira nti oba olina okufuna vidiyo n'ebifaananyi mu ddiko nga tannatuulibwamu kwonooneka era bw'atyo omulungi omukyala mulungi the Black Beauty yajja nga yambadde bulungi gomesi ye eya ddiko eyali mu green and silver n'alyoka ayimba ennyimba ezimuli ku mutima ez'omukwano ng'aziweereza omwami we saagala mpitirire kwatirako bambi wandiba bwe budde bwe oligayo wange bwayogera ekyo bwe kiba amanyi okukeera yaŋŋamba akagato kaggule bwenkesala nnyuma okufa kyokka tendaba kano kagendeddeko kateeteeyi gayo nno mwagala kufa era Yes, Bukedde TV program emikolo n'embaga era nga mukwano omukolo gwe tuli mu Prosi ne munne Vincent bakigadde omukolo mulungi omukolo gwa tabu gusitudde abanene gusitudde abakungu byonna tubiina omusisinkano oti omukulu namusinkana nga tukyali bato nga nsoma nga naye asoma kilaasi kyolo senior 2 ye ng'ali mu senior 3
Netutandikira awo mpola mpola mpaka kati. Wanjawulo ku baami abalala alina okwagala ayagala ng'aviira ddala ku ntobo yaki ey'omutima gwe, kubanga wenjijukira emabega gye tuvudde nga tukyali bato ebyogerebwa challenges naye okulaba ng'ayimiriddewo paka essaawa zino kiba kitegeeza Mukama yakitegeka. Wanjawulo Wakafumba bbanga myaka 19. Mu myaka 12 19 biki ebisinza okukuumira mu bufumbo? Obusinza okunkuumira mu bufumbo Katonda, saala baweesigama Katonda buli kimu kisoboka n'obuwulize. Olina abaana bameka? Abaana 6. Omusuubiza ki? Omusuubira omwongerayo ku balongo? Musuubira omuzaalirayo abalongo after mbaga inshallah. Kale mungambire obugambo obuwoomu ng'otunudde mu kamera. Omukwano Mulangira Vincent Ndawula, nkwagala nnyo era nja kukwagala paka ensi bw'erisaanawo. Nsanyusa nnyo ku mukolo guno bannange gwe muteeseteese ku baana bange ng'omwana wange omuwala musibirira entanda okubeera okuuma obulungi amaka okuwulira obulungi mu musajja waffe n'omusajja musibirira entanda okulabirira omwana wange obulungi okumukuuma obulungi bannange. Obubaka bwe mbawa bwe kwagalanira ddala awatali kulekera kubanga omukwano kyabwa Katonda. Kyensaba muwala wange asanyusenga nnyo baawe kuba gwe mulimu ogusooka gwalina okukola kumusanyusa. Ate entanda gye nsibirira mutabani wange kwe kwagala munne kubanga okwagala kwaba Katonda. Kirabo era kitone ekuva eri Katonda. Ayagale munne n'ensi emwewuunye. Okuviira ddala ng'akyali muwala nga ndi naye kwegamba ne tujja mu mbeera eyo. Era omwami Vincent atutte ki? Oh my God, atutte kimuli ekyaloozi. Tegeera mwana mulongoose, si bwe balo bamulongooseemu naye ng'omulongoose. Bannange abaana bange mbasibirira ensonga esookera ddala okwagalana kubanga amaka we gabwamu omukwano buli kimu kiggwa. Ewatali mukwano ebintu bigaana. Abalangira bawano mu Buganda abajjudde abange mukubira abalangira abajjudde engalo ez'amaanyi nga ffe juuno omulimu omukulu ogw'abalangira mu lubiri mulimu ki? kulya na kunywa. Naffe munaatunywesaako Kuno tuyinza okubaleka nga temunywedde abantu bazzukulu ba Kabunga ekyo tubadde tetunnaba kukyetegereza nnyo babiri mukubire buli kika ky'ubwe. Ankutwale wekkaanye nga bako bafe ab'ensonga bakulembeddwamu omwogezi akyasinze Bakiddawo era nga mukwano ensonga yazitambuliza ddala bulungi nga we ziyina okutambula. Abasajja Kabaka bw'alabye nga ddala ajja kujja dda njagala tugatte engalo zaffe twanirize Ssaabalangira w'abalangira bonna n'abambejja. Ssaabalangira jjajjaffe Musanje amaze okutuuka. Akalulu ka Ssaabalangira kaluma. Leta abaana bange abakubi b'endaala bajje bakuba endaala. Ezaala tubakubire engalo nga ziwera. Tubawe engalo mukolo gwa ssanyu. Abakukwako. Ab'emamba gye muli. Tasiwuliranga abaana basiibudde basekobaana bonna.
nga wekimanyiddwa nti okuggulawo omukolo ogw'okwanjula of course tosobola bikola byonna nga toleese baana basawo kumanya biki bye basanze mu balwadde be baba bagemye okuva mu bako ab'ensonga bwe bati abaana ab'obuwala okuva mu Kama Exotic Ushers bajja basobole okuba nga ate ensonga bagiggumiza ddala babeeko bye bategeeza bataata ku sayidi ey'omukyala Prosi. Nsaba obiwulire olabe ne vibe abaana bano gye bayina. Eradde nnyo 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 tugenda siiba wano leero tewali mutabwana ekkubo teritumenye korasi atuukira ddala mu lujja. Amiina. Twalonda bulungi. Era temuli bannyabo. Eno teri bannyabo. Ekigambo kiri kimu baani? Bassebo. Era bw'omala ekyo zabalangira kyenvamba nga nakyebantumalira biseera. Era nange sijja kumalira biseera. Essebo. Gamba zzeeyo. Yabanyiriza bw'atyo. Kamange tukikubire. Kano akamamba akatono nako bwe katunuulira omuntu. Kiyinza okugwa mu ttosi gye kali. Ekyemanga bano bwe nalabye ku ssanyu ery'enjawulo. Bagamba abenya kuba akalulu kabulire. Oluvannyuma awo nno abaana ab'obuwala abalala batandika okubuuza ku ssaabako ab'ensonga ku luuyi olw'omukyala Prosi nabo bajja ne balamusa ku bagenyi. Awo netiwaaka evuddeko mutusonyiwe era kati erina okuvaamu. bweneddako munatunadda abaana bange nga babawadde ekintu ekyomuwendo mweyiweeko buli gwe bawadde suulako ku maaso. Buli muntu aggalewo. Buli gwe bawadde teeka ku maaso teekako. Olwo tulaga amaanyi. Era maanyi. Akalulu kalimu ababenya. Wangi. Bassebo ffenna tuli wano tulinze kimu kiva mu nnyumba eyo. Bino byonna bimulaba omulangira yateeseteese. Mukubengaliza amaanyi nga tuliyanza. Bwata bwe bali kuuma kaviiri kakika kya mmanga. Era ezo zembiri ezaffe ez'emmamba ezo omwana we mumuwengaliza amaanyi. Bangi bazitabwanya butabwanya. Era kale ssebo amakubo tugayisemu bulungi. Ffe bwe tutyo tulina kunekaanekana wano. Uyo mumukwate ankubisa ndulu wolololo. kati ate nga bano abanyiiziza. Olwo abayimira luyimba ki? Bano nga bakunyiiziza. Bano banyiiziza. Oyo muntu muno muyambe. Leka n'omusaasira. N'omusaasira. Eradde nnyo nnyo nnyo. Ensiibo egenda kuba nnungi mwe mutulaba mutya kati. Abange nga tweyanziza okubira abaana bange engalo ez'amaanyi. Naawe weetikke ku birungi. Ati bwongera engalo bwezikulu bagabo nga mulidde. Mulangira ndawula abatumidde. Banange nga Ise yaliko.
bashebo ne bashebo eradde nnyo ssebo musiibye mujeeyo ensiba ya leero wano kojja bulungi fe bwetu tyabalangira n'abambejja bino byonna mbikola ng'eyabiteeseteese simulala ye Vincent Ndawula omulangira aba mu Ssekabaka Kikulwe sinnamulabako naye bamuweekalezanga naawe baddako omulabyoboze ng'ekisawo kikomawo eno era nga beeyongeza tumuwone engalo naye si mwangu lwaki kwata ebbaasa endala baaba taata zonna zaaki ezo mubuulire emmoloka gyavuga nange yangonyawonya motoka ki toyota kibina twala eri kwata enywanyi y'amafuta mugendotokayo ndabe mugandabe mugemotoka ndabe sebaganda tusaasire omulangira ali eno obwedda gwenjogerako ye muto wange eyo wandiika ebbaluwa olaba ebbaluwa ziri mu bayibuli n'ebitabo ebitukuvu nga zawandiikwa okuva dda n'owulira nga bagamba eno ebbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Ekolinso naye nga bagisomera bawano Wakiso n'ogamba lwaki eno ebbaluwa tebuze ddala yali egenda ku Kolinso ab'Ewakiso tukwatirako obwanga n'oluguudo tuli mu lwattaka era ogenda okulaba nga ebbaluwa zitabuse muto wange era naye yawandiika bbaluwa n'akozesa obwongo bwa kika kya waggulu nnyo n'asobola okukuŋŋaanya mwenna ng'ayisemu essenga Kayobya kyami wabiri balungi ensiiti oyo senga bw'anajja yagenda okumala mwaka goba olwaleero mu bangi abajja mwe mwagira ne ssenga ow'ensonga ng'awerekeddwako banne era mukwano we batyo ne bamutegeeza asituke aggyeyo omwami mu lujjudde amulage mu bangi omulaba manyinaze namuteri bulijjo bamwogerako tatina kusanyukasanyuka niba nga bwalaba boyo ancamuka mulabye essanyu lye bannange kandi mwanyinaze obyagalako ŋŋamba nti bano bagenyi bo wangi Katonda yebale Katonda yebale munnange senga naye bannange kati laba billboard gyakutimbyeko mulangira yabikola kati ali ku kipande mulabo yabikola abange mukubira abaana bano engalo ez'amaanyi ate era mulangira akutumidde tofaayo tuli ku Bukenya TV wulira
ate wano Ssaalongo Innocent tumwesige akuubireko omulabe omulabye n'ensala y'ekirevu ekulaga nti ye wanna asala poloti namba ku kirevu wanna anampaya kataasa oba tabu si kataasa kokka n'ebbaafu bw'ogitwala akuserera n'akujjulizaamu ettaka teririiko kyanga kaleero kakya eryalikuwa oyo mwenyinaze oyo kazi mwanjudde ku lwani abange mukubira mwanjula akaseera ak'enjawulo buli omu kaba alindiridde naddala eri omugole omukyala aba yeesonga nfulumye ntya omwami wange anandabako atya omutima guba gukubira ku bukumu bannange jasido abantu bonna baba balindiridde ggwe omuntu omu era aka kaseera omukyala ono Prosi n'asoboga buli omu yali amulindiridde omukyala afumbye emyaka 19 ng'alina omwami omanyi kye kitegeeza ggwe abantu bafumbayo myezi mwaka n'agenda naye n'ofumba omwaka ogusooka ogw'okulala n'omulala bannange kiba kisa kya Katonda era wati yanyumira ddala Yaya Bala Gomez ekika ekya Semsem omwalimu Black and Silver ng'anyumidde ddala ebirungi n'omuyimbi Mary Butter ye yamuyingiza era byonna byatambula bulungi nnyo nga wokiwulira vibe yali nnene nnyo era nga nawe kennyini yali kubukedde saagala ogambe nti njubisa kankutwala olabe ng'omugole waffe omulungi afuluma omulundi gwe ogusookedde ddala. Oluvannyuma lwa Ssenga okujjayo omwami Mulangira Vincent Ndawula ng'amulaze ekidaala abantu bamutegedde yaddayo mu nnyumba n'akomawo ng'ajjudde ne mwana muwala the Black Beauty omukyala ajjudde omukyala ow'ekitiibwa mukyala Mulangira Vincent Ndawula omulungi bannange this lady yajjanyumye nnyo Yaya Bala Gomez eyali mu white and black ng'evuddeyo bulungi nnyo n'omuyimbi Mary Butter naye n'abaako ennyimba z'amuyimbira ezasobola okumunyumira ate era n'ab'ekidaala abaalimu abako n'abantu ku luuyi lw'omukyala baasanyukira nnyo momenti eno. Akaseera ako nga muyimbi amaze okuyimba Mary Butter Namakola olwamala okuba ng'ayimba watyo omugole waffe n'alamusa ku mwami Mulangira olwamala okumulamusaako
we batyo bannyina abalonje nga baleese ekimuli era mukwano Kama Exotic Ashes terekerera abaana abo be basitula ku bimuli ebyo ne babireeta paka omugole waali. Tetwagala bannyina abalungi bamenyeke nnyo. Kubanga batandika bato naye omwana ono Prosi ekyamazima atufundidde kitegeeza mu butuufu bakwasaganya ensonga zaabwe ne bazeemalira tandooperangako Prosi era Vincent antumira ngamba kyebumuli buneeno bakuweereza kubanga omuwunyiranga lwosulawo awo nangamba mubyakuweereza mulimeka apo nagamba kyole apo okize era nkwagala nnyo ndaba nayagala onyebwamwenya kati naye mulangira taata owebale kunyuma kale mukwano sanyisa okulaba kale nnyabo owebale kola mukolo ngukoze ogutegekedde ebbanga ki mukolo sigutegekedde ebbanga ddene ndowooza emyezi nga 6 ennyabo kwekujjayo ekintu kino mumbalirira buli kimu kirungi nnyo olowooza kimazeewo akasente nga kamera akasente kanjiko osobola okugeraageranya mutotya nsobola okugeraageranya kuba kali mu miliyoni nga 4 n'okusoba. Mukyala yaŋŋambye mwakamala emyaka 19 mu myaka 19 biki by'omuyigiddemu biki ebyenjawulo ebiri mu mukyalawo? Mukyala wange oyo ekyamazima bye muyigiddemu mukyala mugumiikiriza ate tanteeka ku bunkenke bwonna mukyala muwulize ekyamazima ebbangiro lyonna lye mmaze naye sinza kulimba nti yali ansobezaako bye musuubiza bingi kubanga tugendagendako e Dubai tumulemuuko ewiiki ng'emu kubanga nyina omusanyusa era nyina omutambuzaamuuko ennyabo. Abakulu baagaza bakolere ki gwe kikusituzza omulangira oyo omuleete mu kasolya akaffe kano abakulu kiki obasaba? Bataata wangi nsaba mukkirize mutuzaale muzaale omwami wange omulangira etyo kulwa Prosi Nansobuga Namusisi kwe kusaba kwo bakulu bannange muwulidde bulungi senga asaba omwana oyo akkirizibwa azaalibwe mu lujja muno. Oluvannyuma we batyo bagenda mu nnyumba okuzaalibwa era nga mukwano kankutwale mu nju olabe ng'omwami azaalibwa mu maka go taata nsaba ogusiime taata abange engalo z'omutwalo gwaffe tweyanziza nnyo tweyanzeege nsi omutwalo ogwakusalirwa n'ebyange obireesa abakulu bakusibiridde teri kiŋŋaana kukkiriza kubazaala okuva n'olwaleero tokyagamba nti mbadde n'oli abula yogera nga butereevu mu maaso gange timbadde n'omulangira tulonde buli omu byonna n'ebibuta byayo kibadde kisaajo nakwagalako abaana bano okujja mu maka muno era wakiteekateeka nga ffe tetunaba kumanya olwaleero enteekateeka ye etuukiridde mu maka muno ku lw'ekisa kya Katonda n'okwagala kwe omukisa gwo gubabengako ennaku zonna.
empologoma ya Buganda oluli olulangira luluno lumutuusiza tukola tutyo esebo jajja owessiga wano obuyinza yabulina okwaniriza beene akulira abakristaayo bonna mu Uganda kayanirize beene banange engalo za beene ziruwa balageeko ab'emmamba batudde eno engalo za ssenga n'omulangira temukoowa tukyali mukolo. Oluvannyuma lw'omuko waffe ow'ensonga okuzaalibwa yakomezebwawo mu kidaala ne ssenga nenga vibe y'omugirabo. Omukolo gubatwala sipiidi nga nze omukolo gunyuma gulimu hype ate nga mulungi nnyo. Sebo omulangira Ivan Vincent Ndawula tukwebaza kubanga okunjagala ne munjita nyiza okwakasa nti emyaka kujja nakumala mu ntebe wa Ssaabalangira ono omukolo gwe naakabeerako gwekikabo kiti yitibwa ate omulangira ono bwe yajja eka okuntegeeza n'okunjita nambuuza omulangira akola mulimu ki nanga nti alimbya ttaka amazima amatuufu oli wayogera nti abakola ku by'amataka oyinza oga nti awaddira battaka naye kimpadde omukisa omukolo kukakkanya bulungi ate n'omulangira bamuŋŋambako nti omu ku basajja abatono ennyo abali by'ettaka abakyalinamu ensigo ey'omuntulamu n'amazima tugamba nti Siriya ayolesa mubiri naye bw'olaba mikwano gye badirectors banne abazze wano olwaleero nga bongera okumukoleramu sitampu na munnaffe oyo mwesimbu era muntu mulamu webale nnyo ssebo. She was very smart mu gomesi ye eya gold nga mulimu kasuuba akayitamu era yatambula ne omulembe oguliko ekika ekya semusemu engoye ze zonna kozi buli kye yayambalanga nga kifaanagana n'ekitambaala ate ne bivaayo bulungi nnyo. Akaseera kaneeno kaali ka birabo ddala. Mukwano gwange ebirabo byali bingi nnyo ddala. Omwali entebe, omwali sukaali, simanya omuceere ng'ate bingi dayiningi. Mwe mwagira n'ekirabo omukyala kye bamutonera emmotoka mpya nuwa namba yubishu 35 D. Bannange kino kyali kirabo okuva ew'omwami Mulangira Ndawula Vincent ng'asiima mukyala we oluvannyuma lw'emyaka 19 gy'amaze ne mukyala we. Bingi byagumidde, bingi byatolye naye. Saba soka nkukwase ekaadi eno oba olupapula luno
Omuzaana zikiriza okuyiwamu ekidduka. Abali wano bonna abasinga bamanyi omulimu gwenkola era mulimu gwenkola ogwo nina okulonda nange kyenkuwa nsazeewo obutakuwa ndagaano mpandiike wabula nkuwadde ekyapa kirimumanyigo. Oluvannyuma omugole waffe omulungi omukyala ajjudde omukyala omulungi black in color maaso malungi ate era nga ye mukyala mulangira Ndawula Omuwat yakomawo ku mulundi guno ng'ayambadde fitting dress ye erabikira ddala obulungi ennyo n'asala cake ng'akabonero ak'obuwanguzi. Omuzaana mutwale mu lubiri ewange mulabirire ssebo. Kwate biwawa muko era nzikiriza nkukwasa ekkanzu eno ekakase nti omuzaana talina kyajja kujula ssebo. Weebale nnyo weebalire ddala byonna by'okoledde ensimbi era nga nkusaba okkiriza akalabo kano katini buli w'onookatunulangako olowooze ku muzaana nti gyali. Nteekako empeta eno nga nkusibidde awo era nga nkukakasa nti ngenda kuteekako empeta nga 14 ey'omukisa ku lunaku olw'omukaaga. Muko yasamanga ekinyonyi ekito nakyo gyekiri omulaba otebinga olugumbeko muko tokola kyenakola mwannyinazi wabakola otya yali andiisa ne mulumako obugalo bubiri omulundi gumu njala yali akulumako eki yakuwoomera mwe mujja mukebere mwannyinaze fulufiga etayira bugalo obubiri nabulya gwe oli manyo fulufiga mwana wa mama wo lyako bakuwerekako okunywako koolaba kajja mukulu mpozi bangambye bano abaana bo basomera mu ssomero ki baabo English medium Akabbo k'omwana omuwala kajja kajjudde kaddayo kajjudde yadde nga ye ŋŋombo y'Abaganda bati kaba kabba akayiyize ng'omukyala ayiiyiriza omwami we akabbaako bw'atyo yaddira mu Gomesi eyalabikira ddala obulungi ennyo eyali eyasooba nga mulimu Coffee Brown. Neebaza Mulangira olw'okumpeesa ekitiibwa kino. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala butanswaza.
wajje mukama yabakuguza amina kekisi bwe waba aweza okugaba nazo bazisembeze azogerereko ddala awo letedde akalabo kano otyo nga nkusiima nti webalinyo webalire ddala otyo era gira olyako mpaka lwononkima abange wulira engalo zaffe Mbeebaza okuva gye natandikidde paka we tukomekereza omukolo guno ogw'abagalana ababiri ogw'okwanjula omukyala The Black Beauty omulabye engeri gy'anyumidde ddala mugomesize yeeteekerateekera omukolo n'aguweera ddala time n'omwami engeri gy'abaddemu ne mukyala we. Interview ya Bukedde TV oziwulidde omukwano kikulu nnyo okwekwasa Mukama mu bufumbo bwo kikulu ddala. Abo boolaba baakamala emyaka 19 nga bali bonna balina abaana baabwe ab'obuwala n'ab'obulenzi. Naawe oba obyegomba ate era tuba tubyetaaga wabula kansuubira ofunye ebyamakulu eby'okugyamu mu bigambo by'omukyala bye yayogera n'omwami bye yayogera ebisinga okukwasa omukwano awamu. Bukedde TV once genda kubanga nsookawo ate nawe wali eyo onoonya gomesi nnungi onoonya gawuni nnungi changing dresses oyagala kunyuma olabike bulungi mukwano olina kwesiga bannaffe aba Style Nation Bridal Boutique be batuteekamu ensimbi ate era be bokka abagenda okuwa ekyo ekirungi kye weetaaga onyume olabike bulungi. Style Nation Bridal Boutique duka buddusi wali eri mu town ku kizimbe ekya State House opposite the arcade ojja kubafuna osobola okumanya ebisingawo bakwambaze onyume gwe bagambe namwe gye program y'emikolo n'embaga Josephine Namakula gemanya ate naawe ali ku Bukedde omukolo gutuuse Bukedde TV ojagalayo mukwane namba gikope wansi tusobola okukwatagana tudemo nako rencha ebera Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini era n'enkya ku Sunday wendi nnyo okuweereza mweraba.